Kale eyo nga tuvuddeyo munnange mukulikeyo nnyo mbulanga bakama baffe twagala obebaza mu meno nawakyatwekumideko speed yayiriri nnyo tudduka because obudde is not our time ate nga is not our friend ate is not our best ally kubanga omusango gwa Bobi Wine bwe yatwala mu kooti gwo gwatandise dda era bagala kubanga bagutubatuusako one live sorry for that bagala kubanga bagubatuusako live era nga wentunidde wali ku screen ndaba omukulu amanyiddwa nga Segona ayambalidde ayingira ku Supreme Court era nga munnange ensonga zigenda kubeera zikwati zitambula jjukira omusango guno baguwabira eri abantu babiri bawabira Museveni Mr. Museveni bawabira ne Electoral Commission oba ekibiina oba ekitongole ekifugibwa mwami byabakama era nga nakyo kino bakiwabira obumulumulu obwali mu byokulonda era nga munnange baloya Bobi Wine awo shalimi mu malende my friend naye mulengera awo so kwegamba ensonga bwese zikwati bwe zitambula ndaba bataddewo leero ne ka free wifi Lawrence ka wifi yo kalengedde ne ka password kale nga tuvudde munange omukulu amanyiddwa nga Sipapa ono abaddewo mu nsiko ebya entertainment for a very long time tujuke mutwala nkomutegeera nga yomukwabo ba social rights abamansamansa ssente abayagala ennyama abayagala ennyama sappe n'ayingira mu bizinesi okusayininga abayimbi n'asayininga melody ne bakola akayimba n'omwana mulenzi amanyiddwa nga Jose Chameleone ne bamani bafunamu obutakkaanya awo n'asayininga Serena Butter n'amufuula omukyala n'amala n'asayininga Brown Sugar n'amufuula omukyala n'asayiningako ku Butcherman n'asayiningako ku Donze yamusayiningako no Donza just a friend wa Sipapa Entertainment n'abagulira amamotoka kwegamba nga bali mu good life naye munnange it all ended in tears Melody yaddayo mu Leon Island then Serena Butter ali wa Bitex Brown Sugar naye katwetogera ali lubuto kwegamba it all ended in tears katona kulweggulo omukulu ono Sipapa yaliyo ku papazi ng'agezaako oyitaayita n'agwa ku kiwala ekimanyiddwa nga Agis kino yakigwako munnange nekimulabikira bulungi ate nga nemmatu kiina eddoboozi eddungi era nga kiyimba bulungi munayi Sipapa n'agenda mu studio wa Misa Kisemakula n'awuliza mulimbo naga ngola ayimba bulungi n'amuwanikira akayimba mu covid n'asooka ne batabifaako nyonyo but anyways coming to 2021 munnange omukulu amanyiddwa nga Sipapa yesterday aya unveilings omukulu oba omukyala the beautiful Agis ono munnange agenda kuba ali under Sipapa Entertainment naye nga Sipapa agenda kubeera nga yijja sateekamu kasente muvujjirizi oba bwe twandiise fanda then waliwo manager awo bwe yataddewo naye abasingadde bagamba engeri Serena Butter gyafulumiza akayimba simanya Sipapa yagala kuddizayo mulire wa Abitex naye twayogeddeko n'omukulu Sipapa n'agezaako tunyonyola what is really happening what is really going on eri family ye mukyala Shamira omwana ali atya okitegedde then n'eri omukyalo namanyiddwa nga Agis era mbeera akyawo ataddewo okulaba muno bagenda kuba bakolagana era music agenda kuba mutumbula kyenkana ki so njaga kutusako omukyala Agis kutuseko n'omukulu amanyiddwa nga Sipapa Entertainment nanyine oba CEO wa Sipapa Entertainment nga yeno omukulu Sipapa yennyini kawejumbira ate mugezeeko okulanga mumwewulira nga ababuulira ku nsonga zino nga bwe zatambudde ne contract byegamba n'ebisingako nga ku ebyo ate tukuma tugende masomo amala mangi nnyo mbagala nnyo by the way bantu bange mwenna batulaba n'ekiyinza ogamba oba onjagala nga nange nkwagala kiyinza okukola kiki mugenda wansi kwatwabira ku YouTube o subscribing ku channel yange bagiyita Celeb Jazz with King Smith ate nga nkola n'omukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence okitegedde tubeerawo nga tukwasaganya ebintu bino batusaka buli agenjalo katugende omukolo gwa unveiling gwabadde wali ku Nanjing Hotel side zawe Kololo twatuseewo maani nze ne Lawrence kawiriwiri kaffe nga nze avuga kale katugende wa Sipapa then tukomo tugende mu maaso ne Sipapa yasuubiza Lawrence kamera Sipapa wa Lawrence kamera Lawrence wamusuubiza kamera Lawrence wanda ngamba Sipapa yasuubiza kamera Sipapa wa Lawrence kamera omusajja oyo yagale kale katugende wa Sipapa ne Agis batukumawo tugende maaso ate tugenda kwa tubatwala direct mu musango gwa Bobi Wine oguli mu Supreme Court kati oguli mu kutojjera just omwana muyimbi mupya just nagadde omulaga omuintroducinga mu bantu twagalagizako omusitula ng'abalala ndoza kikyo nze sikyankala nabo mbo be bakyankala nagwe wali odde nga nkyankalanye n'omuyimbi bubi wajja kuba si bakazi bokka babaddeyo abagenzi lwaki Melody yagenda naye buli muntu alina ensonga ze kati nze abayimbi abagenda ewange embeera nnungi yebawo okugenda omuntu wabeera ewange ntuuka ne mwerabiza nti talina okitegeera ewange wasinga emirembe wasinga ebintu ebirungi nange mmanyi okitegeera kati atuuka n'alaba nga ye naye atuuse nga ki
ye naye nalabanga alinga sipapa waali okitegera atuuka neerabira nennaku ntenze nondanya abayimbi abatalina we bali naye atuuka neerabira omanyi kizibu nnyo okubeera n'omuntu atalabanga okitegera atuuka neerabira gy'avudde obuli muyimbi abeere wange kitegeeza bagenda lwa mbeera nnungi naye singa mulekerayo nti mu mbeera gye yagiramu walina obbeera bwatyo nesitamusembeza nnyo omuyimbi ajja kati gwe nyinza okubuuka nyinza okugamba kati nga gwe okukyanga kati just ndikuwa example ndoza okukyanga okula otuuka subira mu balala bekola enjiro vange ezewammwe nga yammwe ya family just teriyo tolaba kati nze omuyimbi ajje wange ne muganda nimuteeka mu enjiro yakafuluma ye abalaba nga naye wakabi atula mu enjiro okusinga ne bali abayimbi abanene okitegeera kati ebintu ebyo alaba akwata ku ssente nnyingi awo ankwata bbaga ya ssente abalala naye agaggawadde kati ekikulu kya byonna ekibuuzo ky'omubuuza ekyo kyoba nagambye obuuza ebibuuzo ebyekyana ekito mbuze nze kennyini nanyini zo sicomplaining nze olaba omugagga akeera ku makya ng'ayagala genda zanya goofu mba musasula ssente nga gye sikyayagala kati nze nange omuzannyo gwange binnyumira bino saagala obitwale nga bino abalala babiyingiramu n'ava ku mulimu gwe kati nga nyinza okuwa example leka nkikwere ku muntu gwe manyi nga Abitex yava mu kuloga nkuba nadda so promoting omuyimbi siwe bibeera abapromota bano baliwo batono Baroja Jeff Chiwa bino si byakuloga nkuba bino birala okitegedde kati nze mbinako art binnyumira yali mukozi wange sirige ekyo tokiwakanira lwaki odingane mu kusayininga abaana abayimbi abobuwala sibasayininga bulina omulenzi era nnoonyayo omulenzi omu odinze nyo mu bakyala Serena Batatu ba Brown Sugar ate kati olindeko abayimbi abawala batono nnyo okusinga abalenzi benakabeera nabo kirungi kiki obafunyemu abawala abayimbi abawala sirina nnyo kirungi nnyo kyembafunyemu naye just kale nfunyemu kubanga kati nga Serena abadde n'ennyimba nga nnungi okyegera nga wayimba mpulira emirembe kuba byensinga okwagala binnyumira ngaki Serena kati kale leka nkuddemu ekyo ekibuuzo ky'omubuuziza naali badde mmisinga ku Serena singa natomera singa gwe nazzaawo natomera naye ate omukyala gwe nnina kati tebamugeraageranya na mukazi yenna okitegera newabeera ono omuwala ng'atambula n'amulaba nga ajja agamba bannange abula nakwekweka okitegera kati gweosinkana gundi Shamira mu kkubo olaba nga tokyawera okitegera nange kennyini nadi nkugambye nali sinaba kuzuula laavu yeeyongera bali we baagenda okitegera oli omukazi gwenina nange nzuukuka ekiro nga yeebase soka nenetegereza nga ddala ngamba wange oba si wange lwakuba teyeebaka nyumba nakazuuka nga neyazuukuka mugamba waayi mbadde mpuliranga ki ng'emmese zingidde ng'omutagulawo seefu ya ssente okitegera kale ate olumu era azuuka era nangamba ate nereero omuntu aggulawo mugamba okuzuuka mulimu ekikusukkako kale wali ekikusukkako olaba obeera n'omuntu naye nga tokkiriza wali sikkiriza nti mulina naye kati saa zino ndimulowooza ndikwogera naye ebirowoozo byonna birika kakati kyetwagadde okutegeera tukakasa tutya nti omuyimbi gw'osayinize Agizo olunaku olwaleero gw'osembeza mu Sipapa Entertainment simuzayinize just partnership gye mulimu n'omuyimbi ono tukakasa tutya nti kikoma bukomi musical tekigenda kusukawo nga Serena Batatu bali tukiraba n'oba managingira ddala biri byonna nti biri ate ekyo ekibuuzo okizzeemu nagambye balibo mbajja Serena yagenda okujja ewange nga girlfriend wange okitegera Serena nagenda omufuna ng'alina management ndala nga girlfriend wange oyo Brown Sugar nagenda omufuna nga naye girlfriend wange naate oyo kale ate saa zino muli kunjogeza amanya gesina kwogera Shamira tugenda kudda wakati abiyombere naye lwakuba tayomba naye
saagala awulire ebintu bwebityo. Papa, awo wennyini abayimbi bonna abadde mu Sibala Entertainment Melody eyimako ne Chameleone ne Sena Bata yakwaka lwaki Chameleone bonna walayisi oba olekolagana yenjawulo? Chameleone mulimu ekintu kati Chameleone muyimbi wakabi nnyo okitegeera naye mukubeera nti wakabi nnyo nti mukwano gwange okitegeera kati Chameleone waliwo ekintu kugamba Chameleone ye muntu azi mukwano gwange olusi tuba tutambula naye nsanga omuyimbi wange ali ku studio ng'ayimba newa Chameleone lwaki tonteera mukaawo sinti muwadde sente sinti ki nenyiza omugamba Chameleone lwaki tonteeramu nagamba kati ola tulina ebintu bye tweyambayamba ng'abantu kati yenaalaba walabalabamu jasa okuyimba n'oyo omuyimbi avaako ki kati nze olusi manyi Chameleone lwaki tetusitula n'omwana ne tukiteezaako ng'abantu abaagala okusitula abaana baki abato ne tumugamba lwaki tetuyambako ono okitegeera just kuyambako omuyimbi oyo oba agenda amanyi corporate za muyimbi agizi oba nawe nako shares nze sibirina sibimanyi nyo byaba nze nkugambye nze mbikola bukozi yabimanyi saagala bimanya birala biddako kiri nti omuyimbi ayimbe tumutereddeyo oluyimba ye wabalaba nga naye luyimba lumu ng'alaba asobola okweyongerayo tetulina buzibu tetumulemera n'ojja n'omutwala enkeera tetubifaako bukyanga ageze omufuna akamuteka musenengoni kujja mufuna kandabeko ziyinza kubeera nga 5 si nyingi nnyo kuba nakamufuna emitwalo oba obukadde milioni nga 5 biki byomukoledde mu ssente ezo byoyinza okuba nga otegeeza naye nati milioni 5 size nyingi nnyo zisobola okukolamu ekintu ekyamaanyi kiri awo mbuuza emboozi ya Brown Sugar wemugiza eyinza n'okulemesa oluyimba okutambula kati emboozi mwali bali tugivaako ye amanyi n'okuzaala kwe